Abekibiina ekitwala zi bizinesi entonotono basabye bannannyini bizinesi ez'ekika kino okwettanira okwongera omutindo kwe bakola basobole okuyita mu katuubagiro k'ebyenfuna akaliwo kati. Akulira ekibiina kino John Kakungulu Walugembe agamba nti bano balina n'okutandika okutunuulira ebintu ebirala ebiyinza okuvaamu ensimbi naddala ebyobulimi. Kimalawo mu bbanga eritali liwanvu. Kati abantu bateekwa okuteeka essira ku kintu ky'omutindo. Era tutandise okulaba nti bizinesi entono n'ensaamusaamu zitandise kwegamba okuteeka essira ku kintu ky'omutindo kino. Bw'otunuulira wali ebitongole bingi ebivuddeyo okubayambako bakwatizaako kuba ekintu ky'ensimbi obutaba na nsimbi zikozesebwa kulaba nga batuukiriza omutindo kibadde kintu kizibu kinene. Naye tulina ebitongole eby'enjawulo wali Mastercard Foundation nayo byakwatirako bantu bizinesi kumpi 3 biramba. Ne tuwulirayo ekirala ekya GIZ Technosab nayo neyamba beyayamba. Kale tulowooza nti abantu baffe bwe tubayamba ffenna ne tukwatira wamu tujja kulaba nti obutale bwonna bwe tuyayaanira tusobola okukola tusobola obutuuka. Ne gavumenti yennyini ateekwa okufuna engeri gyekendeezaako ensimbi abantu baffe ze bateekeddwa okusasula baba beetaaga okufuna akabonero k'omutindo kano ketuyita QMAC. Ekintu ky'ensimbi gukyali muziziku munene mu kkubo ly'abantu baffe. Ate jjukira nti engeri gye tuva mu bulwadde obw'enjawulo COVID-19 Ebola abantu tebaagala nnyo bintu bitatuukiridde. Kale abantu baffe abaddukanya bizinesi bateekwa okirowoozaako ennyo ekintu ekyo nti buli kyonna ky'okola teekwa oteeka ko essira ku kintu ky'omuti.